Kitegeeza ki omuntu okuloota ng'embwa emuluma? Era omuntu okuloota embwa nga zimugoba kiki? Era lwaki omuntu aloota ng'atambula n'embwa? Abaffe embwa kiki? Okuloota embwa enzirugavu kitegeeza ki? Okuloota embwa emmyufu kitegeeza ki? Akati omukulu ono abuuzizza obubaka buno yeddira ngeye, era nga muzzukulu wa Kasujja e Busujja, agamba nti aloota nnyo ng'abeera n'embwa oluusi nga embwa ziraba. Okitegedde? Oluusi ng'alaba akakati kati nze kantandike okumuvuunula, nze kantandike kwogera makulu. Akati tulina embwa ez'ebika eby'enjawulo. Waliwo embwa erina entonnyeze mu ffeesi waggulu w'amaaso, embwa eyitibwa ya nnamaaso. Embwa eyo mu butalabika y'embwa ya ddungu enkulu. Kyokka tulina embwa enzirugavu nga yakiba mu maaso, ey'ekiba mu maaso ekya kitakataka naye nga nzirugavu. Eyo nayo mbwa ya ddungu, naye embwa ya nnamaaso yeekulembera embwa ezo zonna obukulu. Tulina embwa eya lubombwe, ebeera nga kisalambwasalambwa nga nzirugavu, erimu ebigondogondo, lubombwe. Eyo embwa ya bulongo, mbwa ya kabaka bulamu. Tulina embwa emmyufu, eyo embwa ya kiwanuka. Tulina embwa emmyukirivu naye ng'egattulwa kitakataka, eyo embwa ebeera ya kayizi, n'embwa endala nnyingi. Kakati gwe munnange ali eyo, singa oloota embwa ng'ekuluma, singa oloota embwa ng'ekuluma, embwa eba eyagala kulya. Kyokka embwa musambwa, erinnya mbwa liva mu linnya musambwa. Okitegedde? Era embwa kye kisolo ekyasooka okubeera connected n'omuntu ku bimu ku bisolo by'omu nsiko ebikambwe. Okitegedde? Era embwa kye kisolo ekiyisibwamu obubaka eri omuntu, kuba embwa esobola n'okukulaga ky'obadde tomanyi, ate embwa esobola n'okusimula eddagala awaka. Era abalina embwa ewaka, bw'olaba embwa etakulatakula nnyo mu kifo, n'olaba ng'ekyesibiridde ekitakulamu naye nga tewali kituli, tewali kiriwo, embwa gireke. Embwa zisimulayo nnyo eddagala mu maka g'abantu, era abantu bandibadde balunda nnyo embwa. Akati okuloota embwa ng'ekuluma baba bakubanja nnyama. Okitegedde? Era eryo libeera bbanja mu kika nga likandaaliridde. Omusambwa gwa ddungu nga guludde okugabulwa, kati gwe omwana aliwo ku mulembe guno n'otandika okulootanga nga embwa ekuluma teyina kyerya. Mu kifo ky'okugigabula mwetuddeko n'esalawo erume ggwe. Akabonero akali mu kuluma, singa eneekulumira ebbanga mu birooto, ojja kujjamu kufa, kubanga embwa erina obusagwa. Ekyo kyolaba mu kirooto tekikoma awo, kiringa muntu kulootanga ng'omusota gumuluma. Si kirungi olootenga nnyo ng'omusota gukuluma, kuba omusota gwa busagwa. Tekikoma mu kirooto, gye gunaakoma okukuluma enfunda eziwera ennya, olivaamu n'otonda obulwadde obutawona. Naye nga weerabidde nti bulijjo olootanga emisota nga gikuluma, n'emisota egikuluma ogigema otya? Omusota okuluma gwagala ki? Enjala eba eguluma, omusota gulya ki? Okitegedde? Guwa amagi. Bw'olootanga omusota ngukuluma, kintu kitono nnyo, tekyetaaga nnyo kwenjeera. Oyo magobwe, muwa amagi. Bw'oloota embwa ng'ekuluma, embwa erya ki? Embwa erya nnyama. Ebintu ebisinga ffe twesibako ebintu. Endwadde zikwata abantu wano ab'enjawulo, naye mubuuze bulijjo byaloota, ojja genda okulaba nga yesse yekka. Abantu abasinga tufiira nnyo mu bintu eby'olubalaato, naye nga bulijjo emitwe gyaffe giyitako ebintu. Omuntu wena wena ayitako ebintu ku mutwe, weebuuza ebintu bino bivaawa? Ebintu by'otakeera nkya kugula mu dduuka. Famire zirimu ebintu eby'enjawulo, zirimu ebizibu, wazaalibwa mu famire. Leka kwewussa na kwesiriwaza. Gwe wennyini tuula ku buli ogambe ebintu bino ebinzija ku mutwe bivaawa? Oyagala obigoba ku gwe wabireetako, omanyi gye byava, omanyi bye biki? Ebintu ebijja nga totegedde, olina obubonero obukutuukako nga totegedde, oluusi weebase. Olwanyisa ebintu ebijja nga gwe tobiraba, omanyi kye kitegeeza? Oli agambye oyo sitaani,
okakasa sooka omale okunoonya obukakafu agamba nti sitaani azaalwa wammwe. Oli alina akasolya mwava n'ennyumba mwava, naawe olina ennyumba mwova. Oli agambye nti sitaani. Noonyereza sitaani yaani, sitaani yeeyisa atya? Oli omugambye ndoota ebirooto bwe biti ne bwe biti neezuukuka ntidde. Oli agambye ago masitaani. Amasitaani galya mmere ki? Sitaani bw'abanga bamukusomesaako mu ddiini enneeyisaaze ddala byolootako mutwe byeyisa bityo. Oli akugambye mpa ennyama, oli akugambye mpa ekkanzu yange, oli akugambye mpa ekibbo, oli akugambye njagala kunywa ku mwenge, oli akugambye njagala ennyumba yange, ng'oli agamba nti sitaani. Akutumye kutta gundi, olabyeko ng'agamba nti kwata ejjambo y'olumbegonya omutebeko omutwe. Kakati muyina okusomesebwa ebintu ebisinga obungi ne mubiyiga, ne mubikakasa, ne mubikenkukamu. Sitaani kye ki? Empewo z'omu nju kye ki? Tewazigula, tolina dduuka gye walaga n'ogula bintu. Oli mwerere nga bwe wazaalibwa, otandise okulootalootanga ku mutwe ebirooto eby'enjawulo. Edda tewaliwo baloosi. Abaloosi b'edda babagobanga mu nsi ku mirembe gy'aba Josefu, emirembe gy'aba Ssekabaka, ba Herode, ba Falaawo, mirembe gy'aba Yakobo. Bwe musoma mu bitabo mubisoma kifuula nnenge. Ebitabo by'amadini tebyogera ku baloosi. Edda emirembe gyali gy'abaloosi, kubanga edda abantu batambuliranga ku lubereberye. Obubaka bwa Mukama Katonda babujjanga mu birooto, mu ndooto, era ng'endooto zivvuunulwa. Abasinga obungi tuleme kutambula mwowa, tukole okunoonyereza ne madiini ag'enjawulo ne mu bitabo byago. Omuntu ng'onoomanya ebifa mu nsi n'obwengula, olina okuba nga okola risaaki amala. Ddayo mu bitabo by'abamadiini. Edda tewaliwo bavvuunuzi ba birooto. Edda bassekabaka oba bakabaka bye baakolanga byonna n'okulamula ensi yaabwe baabijjanga mu birooto. Baabangako n'abaloosi mu mbiri zaabwe era nga balina abavvuunuzi baabyo, era baamanyanga ekyeya nti kijja kujja, ensi ejja kuba nnyimu ebiseera bwe biti, enkuba ejja kutonnya ate enjala egenda kugwa. Naye nga byonna biva mu baloosi n'abavvuunuzi abataputa. N'olwekyo omulembe ogwo gwali ku lubereberye ebiseera ebyo ng'ensi tennasobya. Ensi nejja ng'esobya okutuuka olwaleero. Kati olwaleero omulembe gw'obubaka gukomyewo ogw'ebirooto. Leka kuzannyira ku nsonga zikuyita ku mitwe nga weebase. Muwe nnyo obubaka ekitiibwa. Obubaka bw'otabuwa kitiibwa be bantu okufuna ebizibu mu ngeri gye batategedde kweva. Abantu abafuna za akisidenti, abantu abalwala endwadde, abantu abafiirwa ebintu byabwe, emirimu ne gifa, bizinesi zikwata omuliro, babeera baludde nga balina endooto ezibayitirako naye nga tebazifaako. Okitegedde nga tebaziwa kitiibwa, bagamba ebyo bye bya bulijjo. Naloose nno bwenti ne bwenti, ekirooto kinsobedde kikomyewo omulundi ogwokubiri. Bw'aba ne mukyala we n'amugamba nti nange ntera okulootaloota, ebyo bya bulijjo, walaki omutwe gwange gulootaloota. Bagirawo nga batemamu obukulu, oluusi bali ku kyayi waka, ebyo bya birooto. Okitegedde, olugero enkyanga omwana omusota gumubojja, oba ng'akuma olumbe bamutwale mulago ng'aleba, oba ku bizinesi nga bafuna ebizibu. Eriyo abantu abaleveni basobola okujja ne bakwata ebintu byo, oba ebintu byonna, oba emmotoka yo neekwatibwa abasirikale ku kkubo, oba ekintu kyonna kyonna ekijjawo, naye ng'aludde ng'aloota. Oli n'afuna akisidenti naye ng'aludde ng'aloota. Oli emirimu ne gifa naye ng'aludde embwa nga zimugoba. Okitegedde, embwa z'abayizzi, embwa ziryaki? Noonyereza, genda weebuuze. Ebintu ebisinga obungi mwe mubikalubya. Abantu abasinga singa batambula n'okumanya singa tibenjera na mu basawo. Okitegedde, kubanga ekirooto kibeera ku kyama kyennyini ekyajjajjaawo eky'omunju. Ekirooto bye byama bya Lubaale. Oli ayinza kugamba nti ebyama bya Lubaale biri luddawa? Ebyama bya Lubaale oyita nabyo. Teri muntu ajja kukubuulira byama bya bajjajjaabo. Wabula ebirooto ebyo omusawo gy'oba olaze kw'alina okwongereza obukugu. Omusawo alina by'alina okukolera naye yandibadde yeesigama nnyo ku ki ky'oyisa ku mutwe gwo n'agatta obukugu. Ojja genda okulaba nga kukoledde ekintu ky'otaliddamu. Kubanga waliwo ebyama ebikuyita ku mutwe, ebyama muyita nabyo. Abantu muzunze na wano na wali ne batuuka n'okukuloza omwana wo, ne bakuloza mukyala wo, ne bakuloza neiba, ne bakuloza mama wo akuzaala, ne bakuloza baganda bo olw'okuba obaloota. Abantu bangi nnyo baloota muganda waamugoba n'ejjambiya, oba n'aloota kitaawe ng'amugoba, n'agenda ku musawo. Omusawo talina nsonyi, n'agamba taata wa nti alina ebintu by'akola, ayagala musiraane. Omwana n'akyawa kitaawe olw'okuba aloose kitaawe abeera amugoba. Kitaawe okugoba omanyi ekitegeeza, omanyi kitaawe mu bubaka bwe kivvuunulwa.
muganda wo mbubako manyi bwe kivunulwa neiba mbubako manyi bwe kivunulwa oba mukwano gwo olose mukwano gwa kusimbira eddagala mu mulyango oba kugoba n'ejjambiya omanyi kye kitegeeza gwe bagambyeko olota mukwano gwo yennyini. Yes, abalogo gye bali n'ekisinziira ekirooto wakiwadde otya. Ekirooto ensengeka y'ekirooto n'enfulumya yaakyo yekuwa ekituufu ekiri ku siini. Kituufu mukwano gwo asobola okukuloga naye bw'oba omulooseeko ekirooto ekyo kijja kitya. Ekirooto kya mukwano gwo nga si mukwano gwo yennyini ono gw'olaba kye kitya. Oyinza okuloota mukwano gwo ng'oloota muzimu ogukutuddeko. Oyinza okuloota neiba ng'oloota muzimu okutuddeko. Oyinza okuloota mukulu wo ng'oloota muzimu okutuddeko. Si buli kirooto nti onoolandukirako ekyo kyennyini ky'olaba. Gwe olw'okuba walabye neiba okere ku makya ogambe nti kangoba n'ejjambiya alabika yandoga. Okeere nnyo naabo ogwendewo omusawo gye baakulagirira. Musawo gy'agenda omutuukako ng'ajjudde okusoomoozebwa yeetaaga ssente. Gw'osuubidde ayinza okugamba nti ayinza okuvunula nga bwe kiri era ajja kugamba ke wamuloose eryo ddogo. Tulina okusala amagezi okuliganga agenda ofune embuzi biki ne waka tugangewo. Eddogo likwambadde tulina oddikwata nedikuggwa mu mubiri aludde ng'akuloga akabanga kayise. Ate ng'omulooto n'olemerawo okukkiriza. Ebirooto bya njawulo si buli kyolooseeko nti kye kitegeeza. Okitegedde kakati nga tuzzeeyo emabega ku mulamwa omugeyo ono aloota embwa. Olunaku olumu yaloota embwa ng'atambula nazo. Ogwo musambwa gwa ddungu guba gukubanja. N'aloota ng'olumu akomyewo n'akasito n'awaako embwa ezo. Ogwo musambwa gwa ddungu guba gukubanja. Okitegedde okuloota embwa nga zikugoba era emisambwa gye giba gikugoba. Embwa okkuluma baba bakubanja nnyama. Embwa okkugoba ng'oziroota zikugoba emisambwa gye giba gikugoba. Mwawula ebirooto bino. Emisambwa giba gikugoba. Akugoba takutadde tabula kyakusuuza. Zembwa okkugoba. Okuloota embwa ng'ekuluma, embwa eba ekubanja nnyama. Okitegedde embwa ng'ekuluma. Okkuluma kabonero ka kulya. Eba ekubanja nnyama. Okitegedde kakati tuyina ebubaka obukka nga bwa ddungu. Ddungu mumugabulenga mukuume emirimu gyammwe. Muwengayo ennyama mukuume emirimu gyammwe. Mukuume enfuna yammwe. Mukuume obulamu nga bweyagala nga temusabiriza. Omuntu afuna wonna ekirooto ky'embwa wanga yaakadde. Gendako mu mbuga ekulinaanye. Gendako omusawo yenna gy'oserera. Gendako mu lubiri lw'ogendamu. Gendako mu musozi lw'ogendamu. Noonya embuga ya ddungu. Twala ennyama. Akanyama k'embuzi akawoomerwa nnyo. N'ennyama y'ente agiwoomerwa nnyo kubanga ennyama y'ente erimu ekituntundu ky'okuteebwa okuta ente yeeta emikisa. Ate akanyama k'embuzi kalimu ekituntundu nga bw'olaba obusolo buno engabi mpeewo biki. Okitegedde ogulangayo akanyama k'embuzi n'ak'ente. Bw'oba mwavu gulayo kilo 2 ozitwale ewantu ewali embuga ya ddungu zookye. Lubaale akolebwa abantu mu mitendera egy'enjawulo. Oyinza okuba ofuna kitono gulayo kilo y'ennyama gitwale ogyokye. Okitegedde oyinza okuba ng'ofuna nnyo ssente. Omuntu afuna ennyo ssente bw'agulira ennyama mu kiro ekyo kikyamu. Bakugamba waayo okusinziira ku nfunayo. Tuuka mu lubiri lwonna mu lusozi lwonna mu mbuga yonna wa musawo ki oba ssenkulu oba nankulu wonna wooserera kasiteeba mbuga wonna wootambulira jjajja w'abaana gw'oteekamu obwesige gw'obulira ku byama byo oba musawo atudde ku kyalo kyo oba kyalo ki kasitaba nga mukwano gwo gendera mu nfunayo. Okitegedde totunuulira ssente zo wabula tunuulira bwe nkolako kino nfissa ntya nfuna ntya. Omwavu agabulira mu bwavu bwe afuna empola agabulira mu bufuna mpola ate afuna ennyo geraageranya ku ebyo by'ojja ofuna. Osobola okuba olina ekizimbe, osobola okuba olina ennyumba y'amaduuka, osobola okuba olina emmotoka, osobola okuba olina eggaali, osobola okuba olina pikipiki. Buli omu mu grade mwatambulira mwogabuliranga omusambwa. Leka kugulanga kilo 2 ng'ate osobola okutereka obukadde 3. Leka kugulanga kilo 5 ng'ate osobola okutereka akakadde. Ekyo kiba kikyamu. Era kyova olaba nti abantu abasinga bakola emikolo ne gitayitamu. Omusambwa gukusabye ekijjulo. Kyokka mu nkola yo mu nfuna ey'emirimu osobola okubeera ne miliyoni 3. Ekikugaana okugabula ekijjulo eky'emitwalo 5 kiki? Ekikuddiza n'ogamba nti kanguleyo enkota y'ettooke emu fumbe ekijjulo abantu basigale nga beekomba. Abantu basigale nga tebamatidde. Obutamatira bw'abantu bwe butayanukulwa mu kijjulo kyo. Ebintu by'emisambo oba ebintu bya Lubaale mutegeere nnyo Lubaale ono kye ki.
Lubaale yatuwa ssente ate yatuwa obusobozi ate yatuwa amakubo gozifuna era Lubaale yakuwanika n'akusukkulumya ku balala. Omufuna mpola nga atereka emitwalo 10 era nga gy'aba nagyo era Lubaale abalaba nti atodde ku kitono ky'ayina asobola okugula ettooke erimu n'aligabula abantu 12 buli omu n'alyako ekibego kimu. Ekiro y'ennyama n'agisalasalamu obufi buli omu n'alyako bwe kati kubanga asinzidde ku nfuna ye. Omuntu atereka emitwalo 2 nga gaba nago era asobola nti kangabula ekijulo ky'amatooka 2 oba 3 fiseemu kino. Omuntu ng'osobola okubeera ne miliyoni, omuntu ng'osobola okubeera ne miliyoni 2, miliyoni 3, Lubaale akusabye ekijjulo. Kiki ekikugaana okufumba ekijjulo eky'emitwalo 5? Abantu ne balya ne balemerwawo. Jjuuko mu kusanyusa abantu bano Lubaale atudde mu bantu. Okitegedde? Lubaale ali mu bantu. Abantu bwe bakola obutonzi, abantu batuddemu emyoyo, abanywanyi b'emikago, n'osanga embuga yonna ng'etuuzizza abantu, n'ofumba ekijjulo buli omu waali n'agamba wabula twalidde, wabula nakkuse ne nsigala nga sinawo enteeka, wabula gundi ogabula, wabula wagabudde. Ebigambo ebyo z'ennimi z'emisambwa abantu kye boogera kye kiba mu Lubaale. Oli atalina ssente abantu nga tebakkuse basigala bagamba nti yakoze kyasobodde, yakoze kyasobola. Ate abalina ssente bagamba ne banne n'agabula mulobo kati tukkuse. Ebigambo by'abantu n'ennimi zaabwe mwe muva okusasulwa kwo n'okwanukulwa kwo. Mwegendereza ebintu ebyo. Okitegedde? Omuntu ng'obeera n'obukadde 3, obukadde 4, akakadde kamu, dongo akusaba ekijjulo ky'ennyama, ekigaana okumugulira ente kiki? Ekigaana okugabula abantu ente kiki? Okitegedde? Ekigaana okugula embuzi 2 kiki? Osologa nti n'obukadde 2 naye obukadde buno 2 bwe nnina nti tezimala bulungi kati ekigaana okugula ensolo ezitambula kiki? Gula embuzi waakiri. Omuntu gabulanga emisambwa ng'osinziira ku nfunayo. Okitegedde? Togabulanga ng'osinziira ku ntegeerayo, gabula ng'osinziira ku nfunayo kubanga entegeera ye eyinza okulowoozesa ebirala, entegeera ye eyinza okusuula. Si buli muntu nti ategeera kyenda. Ate omuntu okubeera ne ssente si kwe kutegeera, ate omuntu okubeera omwavu si kwe kutegeera. Okutegeera kulala, okutegeera omuntu azaalwa nakwo. Okitegedde? Kakati omuntu bagabula emisambwa nga basinziira ku nfuna. Gabula ensolo etambula. Omwavu akola Lubaale n'omufuna mpola n'omugagga ddala. N'omugagga ddala yandikoze atya? Omwavu yandiguze kilo 2 n'azigabula, n'agabula ekyo ky'ayina kye baamugerera kyafuna. Ate omuntu ng'ofuna wandibadde ogabula ensolo etambula. Bw'oba tosobola nti ekigaana okugula embuzi kiki? Gula embuzi enkazi n'ensajja, zigabula omusambwa, genda wali bazisaleko omutwe, zanjuleyo balyoke bazisale, jakamaliba songola emisito. Okitegedde? Tambirira. Edda bwe tudda mu bitabo ebyo by'abamadiini batambiriranga endiga nnamba oba akabuzi ngaako basalako obusazi mutwe n'ateeka ku lwoto. Ensolo ennamba ey'amagulu 4. Omwavu oba nga teyeesobola agabula ennyama entemeetememu eya kilo. Oli oba nga osobola okugula embuzi 3, embuzi 2, embuzi 4, gabula abantu basigale nga tebalina we bateeka. Gula embuzi 4, gula embuzi 2, genda wali ozanjula ogambe eddungu ku birungi by'ompadde. Sitoma, yongerako bwongezi bingi nange nkuwadde bingi. Gabula embuzi eyeetambuza, eriko engatto. Engatto bye bigere wansi, engatto ezitambula n'amagulu n'emikono. Embuzi eyina amatu, eyina eddiba gwe mwaliriro. Okitegedde? Eyina amaaso, eyina ennyindo, eyina emimwa, eyina omukira, eriko amayembe. Gabula ensolo ennamba, gabula ensolo eyazeeyeetambuza. Bw'oba ofuna nnyo gyongereko endala. Gabula embuzi 2. Bw'oba ofuna nnyo gamba nti n'embuzi 4 zisobola. Liisa abantu ennyama.
abantu bosanze mu kifo mu bambuga ya musawo abasawo bangi nnyo ku byalo eyo osangako abantu abaliko oluusi bali bazze balwadde oluusi waliwo ababeerawo oluusi waliwo abaakatuuka bakusanga ng'oyokya nnyama bantu bookya abantu beebuga buli omu n'akyama n'alya lubanga luzzi abantu gye bakoma okusanyuka n'okulya n'akamwenyumwenyu n'okutendereza wabula omusajja agabudde wabula omukazi ono agabudde ennimi ezo z'ennimi eziri mu bajjajjaabo buli lwe banyooma ekintu ky'okoze manya nti ofunye kwotaazi ku kwanukulwa ebintu bino bye mbagamba tebiriimu buyaayi kubanga bwe tuba tubasomesa tubagamba nti buli mbuga ekulinaanye olubiri olukulinaanye olusozi olukulinaanye omusawo akulinaanye ate si kulinaana bulinaanye wabula omusawo gw'okolagana naye nsuubira okuba nti abantu bangi bagenda ku basawo tosobola kubulwayo eyo omusawo gw'okolagana naye kati olwota embwa nga zikuluma okugenda n'otwala embuzi ennyo oba towadde musawo ssente tetuganye omusawo ayinza okugamba nti okugabula ekijjulo kya ddungu teekaawo emitwalo ebiri ssente ng'osobola okugabula ennyama ya ddungu oba embuzi ennamba oba ente ekyo oba ogabudde embuto abantu abaliwo okubasanyusa saate oba towadde musawo ono ssente okitegedde kale no bajjajja b'abaana mulekenga kubakwata bubi jjajja b'abaana baga nti gabula ennyama togenda givuubiika ye mu lubuto oba mu kamwa aba ali ku bulamu bwo aba ali ku mirimu gyo aba ali ku misambwa gikusiimye gitya okitegedde mulimu bajjajja b'abaana abamu osanga nga yateekateeka embuga enaga nti okugabula ekijjulo wano mutwalo gumu kitundu kati koga nti omusawo yanziba okitegedde abamu bajjajja b'abaana mubakwata bubi nze nkuwabudde bwe nti omuntu yenna nga ewolota embwa zikuluma ddungu aba abanja kulya gye zikoma okukuluma nga togabula ddungu n'okuteekamu obusagwa mu birooto teri kintu kyolota kitatuukirira ekivaamu ng'otonda ebirwadde ebiri kutta twanoonya kitulya ne kibula kati fe oveewo okitegedde ddungu aba akubanja kijjulo omwavu teweekaka bagabula basinziira ku nfunayo omwavu twala kiro wadde osanzewo abantu 10 abanaalyako banaalyako okitegedde omumpi wakoma waakwata omuntu afunira mu mitwalo 5 tugamba oli muzimbi oli makanika ofuna ensimbi ntonotono za kukaabirya naye ng'osobola okutereka emitwalo 5 guleyo kiro z'ennyama 6 zigabule omusambwa tegugamba kwemalako ssente ate tegugamba kutematemamu ssente wakati z'oyina oyina ebizibu ebirala ng'omuntu oweerera abaana okola ki ate oyina okutambuza obw'obuntu bwo okitegedde sinzirako ekyo ky'oyina kwatako ky'olaba nti kineneneneko bw'oba ofunira mu mitwalo 5 osobola okutereka emitwalo 5 guleyo kiro z'ennyama 4 okitegedde bano batereka mitwalo 10 mitwalo 5 sifuna nnyo guleyo kiro y'ennyama emu kiro z'ennyama 2 genda ogabula eddungu tuulako ekyo ky'oyina geraageranya ku ebyo ddungu byakuwa ebyo by'ofuna kuoba ogeraageranya ogenda oweeyo saddaaka eyo evvumbe liwunye omuntu ng'osobola okusuza akakadde bukadde 2 bukadde 3 osobola okubufuna nga si kizibu kyo ekiggana ogula ensolo etambula kiki ate naawe omwavu ng'olina embuzi yo ku luggi ekiggana okugyokya kiki gyokye gabula abantu okitegedde naawe asuza emitwalo 4 oba emitwalo 5 naawe ng'olaba osobola okuzibiriza n'ogula ensolo etambula ekiggana okugula embuzi kiki omanyi nti ensolo etambula y'amakulu okutambula ensolo eyina amagulu n'emikono amatu n'amaaso n'amayembe omukira olubuto ensolo eyina enda mulimu n'ebyenda eyina n'akaggula nno gwe mumiro eyina n'eddiba ensolo ennamba nkuwadde ebiramba naawe nsaba ompe ebiramba emisambwa gyakuma gikukuba emabega n'emmanju emabega n'emmaaso gikukuba wabulwadde emirimu kolaki toola kiro y'ennyama genda ogyokye misambwa gyakujjako gyakuma toolako akakatono kwofuna kuba oyagala kakulaakulanya toola kiro y'ennyama oba kiro 2 omuntu ng'ofuna nnyo ssente era ng'olaba omusambwa gulina kye gukoledde oyina amako oyina ki ofuna ekiggana okugula ente kiki okitegedde ekiggana okugula ente kiki kale nno okugabula emisambwa tusinzira ku nfuna yaffe okitegedde okuwaayo ebyo by'otalaba tusinzira ku nfuna yaffe enfuna biki bye nninawo n'olyoka owaayo eri emisambwa okitegedde ofubanga nnyo okulabika nti ogabula abantu b'ensi essanyu ly'abantu b'ensi ly'essanyu ly'ogenda nalyo okitegedde ebyo kutuula ku buliri kwefumiitiriza essanyu ly'abantu ly'essanyu ly'ogenda nabyo mu kugabula ekijjulo ky'ebibala
abaana ba Kabaka ndawulo ba abaana abalongo bonna ng'ogabula ebibala mu mateeka bakugamba nti abantu b'ogabudde ebibala we balira we baleka bye baliddemu. Kati ekijjulo ekyo bwe kiggwa gwe yagabudde ebibala ebyo okomawo ng'olondalonda ebintu bino bye baasudde ebikuta by'obutunda eby'ebikajjo biki eby'emicungwa eby'emiyembe mu mateeka bakugamba bw'ogabula ekijjulo ky'ebibala buli omu waaliridde waleka byaliddemu. Kati gwe n'ova emabega ng'ojja olonda n'oga nti essanyu lyonna eryali lyanzigibwako nziramu okulondalonda essanyu lyange eryali lyagenda, nziramu okulondalonda enseko z'emisambu essanyu ly'abantu eryali lyanzirukako, essanyu lyange eryali lyagenda, essanyu lyange eryali lyazaawa nziramu okulitondalonda. Lwaki? Nti buli muntu aliddeko, teri muntu alya kintu ng'atunula bijiigidde. Omuntu abadde asika ekikajjo ng'asolobeza akitendereza kuwooma. Omuntu abadde alya akatunda ng'akatendereza kuwooma. Teri muntu alya bintu ebyo ng'abirya munyiivu. Buli muntu yenna alya ebintu ebyo ng'awoomerwa nga musanyufu aliko akamwenyumwenyu. Kati buli kintu kyonna ekiba kisuuliddwawo liba ddagala. Okuvumulwa kwa Lubaale kwa bintu eby'olusaagosaago bya wano kumpipi kyotasobola kumanya. Kati abantu bamala okulya ebibala gojja olondalonda noga nti nziramu okuddamu okulonda essanyu lyange eryali lyagenda. Kuba buli kintu ky'olonda kibaddeko essanyu ly'omuntu oyo ng'akirya. Okitegedde? Era bw'omala obbirondalonda byonna ng'obitadde mu kibbo ng'ogenda we bateeka ebintu ebiriiriddwamu ku lukindukindu olw'ensansa oba ku kitooke kya Nakitembe oba muwala oba ku kitooke kya Nsowe. Okitegedde? Gw'obitegula gw'obironda naye otegula essanyu. Buli muntu aliddeko abadde atendereza buwoomi bwa kintu ekyo. Kamwenyumwenyu okomyawo akamwenyumwenyu akaaliwo akakuvaako akakuggyibwako oba essanyu eryakuggyibwako. Okitegedde? Ebintu bifaanaganako bwe bityo. Mba nnyonnyodde ku ngabula ya ddungu. Muyige engabula ya ddungu. Amakulu mu kugabula ebintu ebyo kusanyusa bantu. Okitegedde? Akakakodya takamanyi kayigo kuva olwaleero. Amakulu mu misambwa ng'emisambwa gina kye gikusabye kusanyusa bantu b'osanzeewo ge makulu. Okitegedde? Okusanyusa abantu. Amakulu g'ebijjulo kwe kusanyusa abantu b'osanze mu mbeera z'emisambwa ge makulu g'ebijjulo. Ojja kugabula ekijjulo, ojja kutoolako akantu katono nnyo kateke kalagala ogende wali ebintu by'abajjajjabo gambe mbagabudde nenga wafumbye emiwumba 4. Makulu ki? Nti edda jjajjaawo yalyanga n'abantu, yasembezanga abantu, yagabulanga abantu, ewa jjajjaawo tewaabanga kkubo. Ge makulu g'ebijjulo abantu ne balya ne bagwa eri. Lwaki Lubaale addamu tusaba ebijjulo? Lubaale addamu tusaba ebijjulo okomyewo obuzzaŋŋanda. Okitegedde? Okomyewo obumu. Ebijjulo ebiyitiridde bye bikomyawo buli yakukyawa. Ogenda okumaliza Lubaale ng'ebijjulo bifumbye tomala nga tobala. Kyeki? Omuntu atandika Lubaale ng'akyayiddwa ng'emikwano gigenda. Ofumbirwa omusajja mwawukana mu wiikisi 2. Mikwano gy'omala naye mwezi gumu n'ekitundu. Abooluganda temukyajjira na bulungi. Ge makulu agali mu bijjulo. Okitegedde? Amakulu agali mu bijjulo. Okugabulanga entabaluganda eza buli kakedde. Lubaale n'ojja omutambuza emyezi nga 8. Ebintu bingi nnyo by'okolera mu Lubaale. Ekkuŋŋaanyizo lyabyo ng'ensonga obadde oziise bulungi ogenda okulaba nga neeyali yakukyawa akomyewa yeeyogeza naawe. Neyakuvumanga ogenda okulaba ng'enkyakweyogerezaako. Entabaluganda z'okoma ziteeka mu bifo eby'enjawulo mu bbanga ery'enjawulo mu lunaku olutali lumu. Ebijjulo gy'okoma okubigabula mu lunaku olutali lumu, mwezi ogutali gumu. Bagenda okuŋŋanya results nga bagamba nti awangudde ensonga. Kitaawe yali yakukyawa ng'akomawo akubuuzaako. Baganda be yali yakukyawa. Yali talinnya wuwo. Owulira kasimu. Tubirabye era namwe mbirabyeko. Ne weewuunya nnyo ng'eyali yakukyawa muzzemu okwogerezeganya, muzzemu okubuuzaganya. Kiva mu mbeera gye mweyisaamu mu bintu ebibagambibwa bajjajjammwe okukola oba okuteeka mu nkola. Okugabula ebijjulo si buli ky'ogabudde nti emisambwa gye gigenda okkirya. Obutalabika butambulira mu bantu, obutalabika butambulira mu ggwe. Y'ensonga lwaki ogabula omwenge n'oyiwako ku ttaka ate n'onywako. Ettaka litegeeza ebyo by'otalaba ebisitukira mu ttaka. Mbwa kitaka kya nawansi, emisambwa n'emizimu egiri wansi wa Kabaka bulamu egitambulira ku ttaka. Kyebavuga nti ttaka bugagga.
alisanyawo ettaka alibasanyizzaawo Lubaale osooka kugabulako ku ttaka osooka litekamu kitiibwa kubanga ettaka bwe bugagga bwa bajjajjaabo n'omala n'onywako. Lwaki onywako? Si ggwe onywako ng'omuntu, waliwo ekikwambadde kitambula naawe, emyoyo egikwambadde n'onywako. Era bagamba ogabula wala ekita ky'omwenge n'encakomawo onyweko. Okitegedde ate bwe gukaddiwa geraageranya nti nange sisobola binywa, guyiwe teekamu omulala. Amata bw'olaba bifudde biyiwe teekamu ebirala. Omusambwa gunywa ddi? Ekyo tojja kumanya kubanga ne bw'onoosangako obubu oba bumunyeera mu mateeka emisambwa giggaano bigobako. Okitegedde omanya ddi nti omusambwa gutambulira mu kino? Omusambwa kiki? Ogulootera mu bw'obuntu ate omusambwa ne gugaa tottanga biwuka, ebintu ebifaananganako bwe bityo. Kati teri alimanya musambwa gumalayo. Ebyama by'emisambwa, emisambwa tegikolwako lugambo, emisambwa gitambulira mu buli ango ne gy'otalowoozaako. Omusota gusobola okujja mu nju nga tokimanyi gwa bulabe era guluma gutta n'ogukuba omusambwa ne gugamba tokiddangamu. Bw'osamirira Lubaale ebintu ebisinga bifuuka bya ku lusegere. Okitegedde kyokka Lubaale waba akubanja ebintu ebisinga biba bya bulabe. N'embuzi ekutomera n'ofa ne bakutuusa e Mulago. Oluusi n'otafa ne ng'otuuseko e Mulago. Ente ekutomera n'osimbayo ekitooke. Omusota gukuluma n'ofiirawo. Omuntu nga Lubaale amubanja buli kintu ekiri wansi w'enjuba wano kiba kya bulabe. Enkoko ekubojja n'ekuteekamu obusago oyinza okulwala. Omusota gukuluma ofiirawo. Ente eyinza okutomera n'otukako e Mulago. Ebintu eby'enjawulo buli kimu kiba kya bulabe, ekiwuka kikuluma n'olwala. Omuntu ng'asamirira Lubaale ebintu ebisinga bitandika okusembera mu bubwe kubanga emisambwa gitambulira mu ki tojja kumanya. Era bw'otta ekiwuka nga bakugamba nti okuba baana, bw'ogoba munyeera ku byokulya by'ogabudde wali ku mpagi y'essabo oba wali ebintu bya bajjajjaabo, Lubaale nga kugamba nti ate abaana wabagobye kati ate wadde ogabula ki? Bw'osanga obubu muwalagi wa bamweyana nga mulimu obubu obwaguddemu, gwe noyagala obusengejjemu obuyiwemu, bamweyana nga kugamba nti tewali kigenda wali mwenge nga si kitamiivu, abo bonna batamiivu bange. Okitegedde okutwaliza wamu mu Lubaale tamanyi ng'atambuza Lubaale kino kye kino kiri kye kino okujjako asomye ennyo yasobola okukimanya. Lwaki otwala obudde ng'oli muntu n'ogabula munyeera n'ogabula ebikenne n'obunyenyenkule ne bakugamba nti abo baana? Kituufu oba ozaala biwuka ebyo. So obutalabika bwatwekweka tosobola kwekakasa nti butambulira mu kino, bwatwekweka olw'eŋŋambo ze tuyina n'okuba nti abalya mmere tebeesigika. Okitegedde engo bw'enajjeewo ojja kwogera, omukazi bw'anajjeewo ojja kwogera. Okitegedde kibava batambulira mu angles ez'enjawulo wala ne bagatozanyiranga ku kintu kiramu kuba tomanyi jjajjaawo yaani ajja ddi. Ne bakuguza endiga n'ogiteeka ewaka etudde mwani, embuzi etudde mwani, embuzi eya luyina, embuzi ey'ebitanga, enkoko bakusabye enkoko mu bbala ery'enjawulo etudde mwani, ebintu eby'enjawulo. N'olwekyo mufune okumanya n'okutegeera mu misambwa gino, anaagabula ddungu sinzira ku nfunayo, anaagabula ebijjulo by'emisambwa sinzira ku nfunayo, ate sinziira ku nfunayo osanyuse b'osanze mu kifo omwo. Bw'oba ogenze wa musawo nga waliwo abantu 5, fumba emmumbo gy'emmere 2 balye balemerwewo. Okusadde emisambwa batoolako akantu katono nnyo n'okateeka kalagala n'okateeka wali ebintu bya bajjajjaabo. Lwaki tewafumbyako kokka? Lwaki ddira emiwumbo gyombi 2 bw'oba ogabula misambwa genda ogiwumuza wali ekibbo kya bajjajjaabo. Lwaki bagamba toolako katono begako katono? Sena ku buli nva ze wafumbye teekako kalagala okwo oba kabya. Twale wali ebintu bya bajjajjaabo just katono. Emisambwa gyagalako kitono. Egisigadde gabula abantu bange bonna b'osanze abanywanyi b'emikago. Abanywanyi b'emikago batuddeko empewo. Buli ekigambo omunywanyi w'emikago kyafulumya. Wabula bannange ogabudde bakwongere, wabula bannange ogabudde tukkuse naawe bakuwe ebingi, wabula bannange naawe bakuwe, wabula ne tulidde, wabula bannange, wabula otegeka. Bye bigambo ebiri mu butalabika mu bujjajjaabwo. Okitegedde jjajjaawo yasembezanga abantu, ewa jjajjaawo tewabanga kkubo, jjajjaawo yalyanga n'abantu, yagabulanga kyekyo kikubanjibwa. Buli ogabula ekijjulo abantu ne basanyuka obeera osembezza abantu ku mwaliriro. Abaali bakukyawa bonna gy'onoogenda ng'ogabula ebijjulo ebyo balidda, baganda bo balidda, abaakuvaako balidda, abaakwagalangako ssente nga kati wayavuwala bakwesamba balidda. Oliddamu n'ofuuka omuntu, ebijjulo ly'eddagala ly'omuntu asigadde obwomu nga katika ekibiriiti.
ebijulo birina amakulu ebijulo ebyenjawulo okitegedde abantu abafunye ku ssente osinziira ku ebyo by'okozeewo n'ogamba lwaki nze olinga tabiina n'oli ndi wabbulu kiki ekimpa ssente zenfuna zivaawa n'olyoka ogabula ekijja mu ekyo bagabula kijja mu ky'olina bagabula kijja mu nfunayo bagabula kijja mu ekyo ofuna otya otereka otya oyingiza otya biki okozeewo ki bwe batyo bagabulamu emisambwa mufuna okumanya n'okutegeera mu buli nsonga okitegedde omwavu n'omugagga n'omufuna mpola ayina n'atayina nnyo basinziira mu mbeera z'oyitamu mu nsi mubasinziira okugabula ebintu by'emisambwa n'okuwaayo eby'emisambwa weewaawo akukuume lisodde ne dduna Namugereka Kiwa Mirembe yenze Omulangira Jjuuko Munnabuddu.